Whether abantu abasinga kye bamane. Nze newunya how some people can be foolish and how some people can think they can play on our minds and just get away with it. Otegede bunyo. Kati waliwo omuwala ono abasinga bali temumugoberera nnyo. First of all, music we si wa kabi nnyo kiri awo agezaako ayiiya palapalanya agezeeko okuyimba naye nga bw'omanyi bikyagaanye. Omuwala ono kwegekako bamuyita anyway okuyisa erinnya lye mu kamwa gange sometimes I feel even bad, you know, because if your music can't, she's not worth my talk, but because mwagala amawulire kamubagambe Rachel Namiro obubadi bususe my friend, you know, that is too much. Mujjukira twatandika okutega Rachel Namiro I think ku kivulu kya Bubu Wine fedefene twatandika omutegeera bwe yajja ku stage okuyimba oluyimba lwa Carol Nantongo Royce ojjukira bulungi nnyo twaliye Busaabala n'ata akasikaati ne kagwa ye stunt ye yasooka ng'ayagala popularity cheap popularity tukwogereko what do you get kati yakoze music najjaawo ng'ayimba obuyimba ye mu producer kye yamusayininga awo yali Bawa yali ani ano teyali Bawa yali ani producer yamusayininga ne tuwulira ate simaya bakutte mu studio kwegala ne bijja amawulire gadde mangi agambu getumanyi ne getutamanyi nga gajja gakola kikayogera. So over the weekend I think 3-4 days ago was it Friday omuwala ono yasazeewo akola akabadi ne present omu waku TVM akabadi kano ne nkategeera nakatwalasaogede kwogerako oba kusooka kapostinga because nze sinze muntu ayagala nnyo abayimbi abakola obubadi ontegeera bunnyo. Rachel Namiro akabadi ko kayiseewo tugenda kwogerako. Congratulations, nete byanyumye. How can you fool us? Simadi bakuletedde emmotoka. Simanyi omugagga ali USA. Simate gwe noteba noteba buno Lawrence owebisaati obwemugeto. Simanya Richard Godfrey. Uli namanya even namanya goyoga tegawa appetite goyogera mu video tegawa appetite. Simanya Godfrey, simanya bichi. Oshede such names are not even appetizing. You would have used names like Smith, names like Shadik. Names like oche obunya obuleta appetite omuntu akola jagambo yona ina mu kasente oshegede you know Godfrey kale ulira Godfrey omani Godfrey bombocrat kati kamba nyumize film eno this is a scripted kabadi ne nyaganyo kubaza omukulu balamu yagambe full figure yakoze akabadi akali scripted kati kekana akabadi akali scripted. Rachel Namiro wagezi notekawo emotoka first of all yadde nkadde tebadde emotoka mpya. Yeah, all didn't see the number plates of that car. Kyali ekimotoka bozi kaki Aria model 1999 tuvuga zikawundo you bring Harrier 1999 model za man ontegede nnyo then noleeta obulabolabo obumulimuli bumitwalo 10 mitwalo 5 8 by the way, yenjogera luwa bingamba genda masa hambulira ebunumba ndi musude ne waliwampa kyecha kyalese keki tishi bwakola oshegenda sima tisha bwakola buli awo keki tebutegerekeka pozika keki mtwalo 10 mitwalo 5 dinda zembiri ziyadasiyo wazirabye buviri nga babunyodde bwako muzigo nyo nena kitundu kagamba akabadiko kawereddemu emitwalo nga 5 which is okay twakitegedde kati sijja ku blaminga presenter wange because presenter yekyali wange yakola surprises zakola ziri ku mulamwa za amaanyi era usasinga twamugoya simu naye presenter tulina okukola nga background check ku bantu bano nga tetunakola bintu byabwe because Rachel Namiro wafunye kyaliwo simanya Godfrey nofuna ne Richard simanya ole muladde bamuyitani gwe yate ebyamanya wamala kugamba nga n'amanya ga balogologo gali awo amanya tegakwatagana oshegere noteba tebasimanya wamala Godfrey Richard nibitakwatagana kana tisimanya musajja teri mugagga ate by the way watulaze muno oli mwenzi abasajja bana omulundi gumu weeswaziza nnyo ani serebu atamanyikidwa waliwo serebu gotamanyi naye by the way lero ndi munyiivu ku kisitole kya Rachel Namiro kino bane ndi munyiivu kati ekirala enviiri ziwadde osibye engeri gye bakusanze mukyalagidde dda nti wadde prepared wabadde obimanyi era emmotoka eyo mwadde mulina ogikwata mugizeeyo mu bondi ne kati ngenda bafulula bannange ngenda bayitira emmotoka eyo gye bagipangisiza ekika kya Harrier gye baleese ngenda gendewo omukazi we baguze kakeka tinemitwalo 10 yogedde mingi
Cake I think mtwalo nga musanvu kitundu. I can't even offer that cake to my beautiful daughter on her birthday. Tukola surprise, tukola cake za mitwalo 5 ebimuli tuleta. Dollars. By the way kambajukiza. Ono muwala bamuyita ono webizigo bamuyitani ayakola surprise eri bawo ali ku bond. Lawrence omuwala amuyitani oyo. Trophy yakola ebimulinga bya bay. Ebimulinga birimu amasawa aga. Labe sawa ngeno nene sati yabadde this is Nike. Ojikwanako bweti neyaka. Teyabaddemu, can you imagine? Atisa wani mutedemu akawetanga kano. This is Versace. Linda kondisi ninzo bali mbakale naye. Kale ya bei, jema ya bei. Ne Rachel bane film sina nko film stafira mu film yenga Rachel. Kati we yamaze, nze I'm not going to look for you Rachel. Nonya tubulira abantu amazima kati yamaze nagenza okulaba chali wange divorce amukyaziza gundi amukyaziza. You know that is cheap plate. By the way akakabati kagenda kulastinga even a week. Trust me. Lero kati nze nkagadde sigenda kuddamu byogerako ne bannamuli ebono namba asaba temuddamu kwogera ku nsonga za Rachel namyo because that is sort of bullshit. Munsonyi ukyuka but that is sort of rubbish. Ayo nga tuvudde tukide speed ya gulu nnyo njagala okutuusaako omwana yakula ne jjajjaawe amanyiddwa nga Chris Evans Kawesa ne wakulira ne jjajjaawe ninga bano bakula ne bajjajjaawe muli bangi. Muntama nze nakulira ne jjajjaawe nkati nange nensobola kweyita wanze kabaka Lawrence jjajja. By the way bana bali tusabire ku jjajja wa Lawrence tali bulungi mwenna batwa manyi tuye family so let's pray for jjajja Lawrence tali bulungi naye tumusabira jjajja kimanyo yanjagala nnyo olaba nnyo shows affe tukusabira oterere owone ate tuddemu tukole ki tubimanyi letero okukola tudigiddemu ko tunyumyemuko ku bibozibozi byaffe biri ne nisha si ya muliko nisha ya mujjanjaba nisha mukama naye tukusaba akugumye osobola okujjanjaba jjajja aterere otobimanyi wateera tuyali ku binyamanyama nga tusikasikana ebikokokoko so ensonga bezo ziri katufunyeyo nawo mulala tulinayo kapincu ni akakola ne jjajja waako ate gonde ate ono w'amannya amangi mu ggwanga lya Uganda yakola ne bajjeno ne wandaza amaanyi essimu emu bweti ku TV 7 lwatulaze muno sewe tuli bamoje yakubise essimu emu ku TV emu embeera nekyukirawo eyo nga tuvuddeyo omukulu amanyiddwa nga Chris Evans Kawese omukulu Shafiki njagala okubuuzaako mumbuuzako enjawulo how are you doing let me hope you're doing very fine kiri kikya kigamba otya bitambula oba nedda so omukulu Chris Evans Kawese munnange yalekeddeawo okuyimba music wa band era kati nga wenjogerera yatandise okuba nga ayimba raga music raga kati akuba raga era nga bw'okyewunyiza nange bwe nakyewunyiza Chris Evans Kawese kati muyimbi wa raga awedde emirimu era nga wetwogerera yatandise dde okuba nga asaba Bebe Cool kolabo asobole omuwayo kolabo abeere ng'akuba naye nze siri surprised because looking back emyezi ng'esatu ena emabega no actually emyezi ng'etaano emabega Chris Evans alina okukola kolabo n'abantu abava eno muki mu side eno eya raga kati gattako omukulu nga John Black waliwo omukulu amanyiddwa nga bamuyitani nanvudde mutwe abadde ajja ayimba n'abayimbi bano abalaga bano okitegera bayimba abayayayi naye omukulu ono sandiyagadde ofuuke muyaye Chris Evans wegendeeza abantu abo boyimba nabo bayaye nnyo nga gyenkomeza but anyways Chris Evans ono namuguddeko over the weekend namusanze side za wali ku video shoot emu yanganya okwogera oluyimba lwali mu kushootinga naye agenda kuba releasinga very new music so mwerinde music agenda kuba jjanga w'amaanyi nnyo Chris Evans ono ne mugamba mplant nanga wise nabivuddemu yoyimba bandi namulekedde David Lutalo namulekedde bantu bafaanaganako ngaabo bagira bayimba balutaaya but nganze ngenda kuba nyimba kati raga ngenda kulagako ko baziza bafana mbono duli yabadde balooza muno bakuba tebakuba kati kakulabekoko ka clip kano nga mukulu amanyiddwa wa Chris Evans ali mu kuyimba gwetwandise raga nga bakuba mulaga then tukomo tugenda kuba tugenda mu maaso n'abayimbi abalala bangi nnyo olugambo tukyalulina tulinayo amawulire ga Kayo Wisdom tulinayo amawulire ga Rachel Namiro oyo muwala ne banaye abazadde balina abaana abawala bannange ffe abazadde balina abaana abawala tubanaze nnyo ekyogero kasooka tugende wa Chris Evans nzije mbabuli ebya Rachel Namiro Wagwan, Chris. Booyaka, man. Wagwan. Everything, Chris. Everything. You know what it is, man. Yeah, man. You wanna play that tune? I played the tune, Mina Rasta. Yeah, man. Which tune, madam? Sit it there. Wagwan. Randa system. Our reality. Reality. Bumbo clot, Mina Rasta.
All right. Where go? Mboli bei nene chebava bagamba nti tonjagale bwabalungi mufamane tebakimanyi love esinga mane kyovolaba nga sitidde mpulira nga sitidde okukwagala nze sitidde ne bwe bambalamu amaanyi mukwano nze sitidde mpulira nga sitidde okukwagala nze sitidde saini ya lavu Mina yeah, John Black Spot man. Yeah, man. Bomba Spot Mina Rasta. I love Mpakoloko Sambeda wo full time. You stay full time. Ngawonjagalira nchikola all time. And mansolina samga nga kutola Swideni. Na woyagalira kusaliza katikati. Na enze goli kosirina za maternity. Ampaditra na yene bwencha maliliza nga nkonkonencha ninga baka bencha obubaluwa mpeleza front bencha ekuba omunaku techa and I think Lawrence ndoza week eno ofuneko ko kubudono nye ku mukulu amanyiddwa nga Clever J. Clever J bambi yetaaga okusabira abayimbi bano babiri buli wembeera ku show bankwasa ennaku by the on a serious note. Omuyimbi amanyiddwa nga ono muyimbi Kibu Kyaman gwe yakuba Rocky Giant. Omuyimbi amanyiddwa nga Rocky Giant. Omuyimbi amanyiddwa nga Clever J. Bambi banumya nnyo obulamu bwange. Buli mbogerako mpulira nga n'amaziga gagala kumpitamu ku show. Nalabye ebifaananyi by'omuyimbi amanyiddwa nga Clever J ebiri mu kuzunga ku social media right now ng'ali mu kuwaata emmere luli nalaba ebifaananyi bye ng'ali mu kuba mabulooka nenzukiramu mwana ne ŋŋamba mwana yenena yamuloga mute mwana yenena yamuloga mute kiranga kyali wange bafana akuba iti yakubye oluyimba embuzi naye mugawaddahi oluyimba olwo mullo simanyi balunakola bafana olikyali wange naye yenena akute muganda akute okitegeera akute mwana Spice Dana naye nga wakabi ng'akola omusajja mumute mwana mumute okitegeera mumute kituufu yo yakoze version 2 yakoze eya TV naye baba eri ey'oku YouTube yesinga okunyuma nalabye Lawrence obutokala sente kiri munyumidde akola mbwatu ng'omanya kimulumye Lawrence agala ebintu by'obusegu bannanga oba kiki simanyi naye baba kale naye nga amawulire genkuleetedde bambi gega on a serious note gega mwana mulenzi amanyiddwa nga Clever J. Clever J embeera mwali yeeraliikiriza yeeyongedde okuba obubi ennyo is not sick toba mulwadde wabula is going through a very tough time wenjogera essaawa zino baŋŋambye ennaku zino abeera mu katale kawe Luzira ng'agezaako okusabiriza matooke so njagala okuba omulanga eri bonna gwe kikwatako bw'oba osobodde bambi tulabe engeri gye tusobola okukwasaganyizaamu Clever J ono asobole okudda engulu ngezaako nnyo okunoonya ku mukulu amanyiddwa nga Rocky Giant sinategeera geto kimwali ne baŋŋambye baamukufunye era baamututte mu rehab naye bambi amaziga era gampitamu bulwemba ndaba abasajja wano kwazijukira Rocky Giant mu biseera biri y'omu ku ba pioneer ba hip hop wano mu Uganda newankubadde Rocky Giant tafaanagana Clever J yagira mu style ya Chameleon kyokka Rocky Giant yagira mu style ye so ekinkwasa ennaku muno ababiri bano they were icons mu ggwanga lya Uganda nga bakuba omuziki nze natandika okuwuliriza music nga mpuliriza Rocky Giant okitegedde nga nyenjaga nnyo hip hop nga njaga nnyo abasajja nga ba Nelly abasajja nga ba Tupac Shakur ne kiseera eyo nga oluzungu olusirutegeera bulungi ebiseera ebyo okitegedde kati naye nga mpulira Rocky Giant akuba ebintu ebibafaanagana okitegeera kati nga binnyumira okitegeera kati neŋŋemba ndi awo ŋŋenda olaba omusajja yeesa akayimba waako mazina nani waako onabunti yace waako neneki waako neŋŋamba awo tukuyina baaba awo nali manyi alina gwatutte gwayisizaamu awo eggaali naye abasajja naye banne omusajja mumute mbakale mwamuloga mumute bannange mumute dogo ne Lawrence mukola bubi nnyo nadda abasajja b'oku lusozi ekizinga Arizona mukola bubi nnyo naye nga kankulage ku mbeera ya Clever J nga bweri on a serious note osobola ogirabako because it's worrying nnyo so let's go there and then we'll come back.
Masanyu, congratulations. How are you doing? Pose soke babu soke gaba congratulations. Oluzungu lubadde mixed up. Naye congratulations eri buli muntu yenena nga go avaino kizo okwagala omusajja wo nga bwali era nzijukira omusajja omu yayimba akayimba n'agamba muno njagalanga bwendi munange wadde sina nthimbi ezinthimbi omusajja mwagala nnyo bamuyita Papa Misa Kisimakula. Naye nga njagala okubuuza akawa ku Papa Sport ogamba otya yabadde birthday ya mukyala we amanyiddwa nga Sarah Nakai recently, that was last week. Omukyala yone tumwagala nnyo naye mulimu ne sente zikyusa abantu tulaba muno Lawrence tulaba muno Lydia afaanana nga bwali awo mbeera mbi Lydia nga yafunyemu kaseta ayinza okweruka abagala Lydia mugende ku channel bagiyita NMTV Uganda gyali eyo naye alina byakolaakola mumuwagire oseged twagalize tukole ekitufune kale amawulire genkuletedde gega mukyala wa Nubian Lawrence kunyumiza kyonna kwetukeddwayo nga amaze okuba nga asiramuka era ono avudde mu ddiini ey'obuzaalirwa eddiini y'obukatuliki jjukira muno ono muganda wa Fefe Busi naye ate mayigalina kwetako interview ya mukyala Nubian nga atubuulira nti no Gravity erinnya lyayina yasooka ddi yali bakwani ku Fefe Busi okimanyi Lawrence nti Fefe Busi yasooka okweyita Gravity nga ne Gravity gutumanyi nga Gravity taneeyita Gravity. So omukyalo lwaliro abakedde mutoza shahadu mu muzikiti gwe side zeri kula kulambiro kira side zeyo kulabe Lawrence sijjukira bulungi wa babera Nubian Lize nerabirayo kira kulambiro one of the two namwe mweno nenange nkola nnyo research namwe mukyenoonyerezeeko ekulambira eyo obakira one of the two akedde tola shahadu naye erinnya lye bamutuumye ndiinako saamu ka terminocracy n'obuzibuzibu because mukyala wa Rabadaba bamutuuma linnya ki si Shaluwa kati ne mukyala wa Nubian naye bamutuumye Shaluwa oli ye Shaluwa ono bamutuumye Shaluwa LHA Shaluwa oli yali SHALHA Shaluwa otegede. So there is a very big problem in the name zaawo ono bamutuulwaki bamutuumye Shaluwa erinnya Shaluwa bw'ogenda mu Buwalabu ngenda babulira kiritegeeza kubanga that is where I have the problem with yenenena atoozezza omukyala w'omukulu vice president wa ghetto amanyiddwa nga Nubian Lee era nga Saluha meaning yes Google egamba bweti mu Quran Saluha is a girl's name of Arabic origin. Shaluwa means vicious. Katamba vuze speed uliro oluzungu la nabuza kyampala na kati vicious kati kale kanti breaking it down vicious kitegeeza ki vicious VIRTUORS vicious VIRTOS sikyerabira njagala mbabuleko wano vicious ne lwaki nkimbonyaabona vicious yes vicious vicious woman kitegeeza one who leads her home with integrity discipline and more all the virtue she predicts making oluzungu luli wano her husband's life better teaching her children and serving God. This is essentially is the meaning of a vicious meaning. Kati omukyala ali vicious kitegeeza bino njagala ne weeronde olabe mukyala wa Nubian Lee zino qualities azina Shaluwa kitegeeza omukyala who leads her home with integrity kitegeeza omuntu ow'amazima sikyo nasoma mbwagwe Smith wasoma ulira oluzungu discipline omuntu w'empisa mukyala Nubian Lee ayina empisa she's very humble right ayina empisa but is she integrity tattoo kale and more so practices aimed at zezibine bikola byabalina okukola making her husband's life better ndako mukyala Nubian Lee making obulamu bwa Nubian Lee okubeera nga bwakabi tukiziganya nakyo kategori lyoli nakyo kale then teaching our children ayina abaana naye nedda awasula wakabonero kubanga luli yatugamba mu interview tina abaana beerabira taata waabwe
tebakyamujjukira bulungi era wabakwatako bakaaba so kitegeeza tasomesezza baana baabwe baana be kumanya taata waabwe meaning awo yasulawo akabonero naye Rema kitegeeza ki linnya lya Rema nange ndaddi noonyerezaako wano kuba ndaba kale naye nga and serving God kati simanyi oba asavinga Katonda wa ddiini asaba oba asaala asaba asabira walidiya towolereza by'otamanyira okuba oli wa people power tokisusa ate tokisusa naye nga gega amawulire mukyala wa Nubian yamaze okuba nga asiramuka Nubian li musajja musiraamu sikyo fena tukimanyi Nubian li musajja musiraamu so kitegeeza Lawrence omusajja mukyalo n'embaga gye yatugambako nika eneetera okutuuka sikyo olaba asiramusa atodde shahadu kuba tujjukira mukyala wa Nubian li bwe bamutoza shahadu wayitawo ennaku mbale ne bakola okukola ki okukyala kwali kukyala kwali kwanjula one of the two be bamanyi kubanga era Nubian ni bamwanjula nimanya Rabadaba bamwanjula si yayanjula so ngere noli wabuuza kati munange kale gega mawule kangwe ku bifaananyi by'omukwano oguli wakati wa Nubian ne mwana muwala Shalu wakati omwira kati nga musiraamu essaawa yonna ntandise okuba nga mpunyiriza piraawo ntandise okuba nga mpunyiriza amakanzu essaawa yonna tuyinza okuba tugenda I think za Bob Wine wakomera tuyinza okugenda ku muzikiti ekibuli awo ne tutola ne bagira nika ne babagatta ne tugenda maaso myaka 13 nga bana babiri baagalana I think tetubawulira nkonga bayombye obanga bayina ntalo bayina abaana basatu wenjogere essaawa zino so yeyembeera naye nga congratulations eri Shaluwa Saluwa manya Saluwa si Shaluwa Saluwa omukyalo w'empisa omukyalo w'amazima ate nga asomesa abaana be n'okuleetera baawe okuba nga yeezimba bwe tubadde katugende mu maaso ate